Wiikeeno abakola omulimu gw'okulongoosa ekibuga Kampala baateeka wansi ebikola nga bagala ekitongole kino kisooke kibasasule ensimbi ze babanja. Obakolanga baani? Bakolanga baani wano? Ani abawa omulimu? Obakolanga baani ababulaaka? Bakolanga baani abo? Mumanyidde nnyo! Emyaka ena sente zaffe ne tubeera nga batukiriza ne tubeera nga tukolaganira wamu nabo ne tubeera nga tukola omulimu guno. Era twebaza nnyo kabaka Ssabasajja okubeera nga yasinga naffe tukoleko ekintu nga kinene Ssabasajja kabaka wange erinnya lyo amanya gange nze Nakushami era ndi MP School of Ssabasajja kabaka yatukubira omulanga ffe abavubuka tukole bulungi bwansi era naffe ffe nga bavubuka tuvuddeyo n'amaanyi mangi era twegasse tuyonje era nga omanyi obeera ewantu ewayonjo nawe kennyini oba n'emirembe. Era nkubiriza abavubuka bannange bonna abali eyo muyonje ebitundu mwe muli kuba ekifo ekikyafu tekibeerekamu. Kino kyawaliriza abayizi n'abakulira ssettendekero wa Nkumba ku Kabaka Njagala Road okukola bulungi bwansi ku luguudo luno nga bagamba nti kiswaza okuba ng'oluguudo luno lukyafu. Era kyetwetaaga ng'era omusajja yasoma ebyobulamu public health ndaba nga kibadde kinkakatako kiyinza kuba mukulembeze mu Nkumba University ng'ate obukyafu bugamba busukiridde mu kibuga kya Ssabasajja. So nolwekyo twegasse mulamwa guno kubeera nga tuyonja leero era ndi musanyufu nti abantu batwegasseko mu bungi mu kubeera nti balongoosa ekibuga kya Ssabasajja kabaka. Bano beegattiddwako mmeeya wa Lubaga Division mu Nanup Zakimawula Mbeeraze okusitukiramu naye okulongoosa oluguudo luno era nga bano baagala abantu mu ggwanga okulongoosa ebifo byonna gye bawangaalira naddala mu kiseera kino ng'enkuba efukumuka nga gye bagoba mu ggulu. Ate bakoze omulimu gwa ttendo okulaba nga nabo batwegattako okuyonja oluguudo olumanyidda nga Royal Mile. Oluguudo wakati wa Bulange n'oluli lwa Ssabasajja kabaka. Oluguudo luno akitiibwa abantu bonna batugenda okulongosanga oluguudo luno babalaze nga enkolagana ennungi eriwo wakati waffe Ggombolola n'Obwakabaka bwa Buganda okuba tukuuma Buganda nga nnyonjo. Kayonde Abdallah gavana w'essettendekero lino agambye nti kibakwatako ng'abakulembeze n'abantu bonna okukuuma oluguudo luno oluyitako Ssabasajja nga luyonjo. N'Obwakabaka bwa Buganda okuba tukuuma Buganda nga nnyonjo. Era twebaza nnyo enkola eno okuwega abantu okuvangayo okuyonja ebitundu byaffe kubanga obuyonjo bwe bulamu. Amasomero tuvengayo tukolera mu obuyonjo. Meeya Zakimawula Mbeeraze agamba nti ebikozesebwa bikyali bitono ebisobola okuyambako okulongoosa ekibuga kino era bagenda kusisinkanamu n'abakulu mu kitongole kya KCCA okunogera ekizibu kino eddagala. Naye bakafunenga mu budde. Era nsaba executive director n'ekitongole kyonna kitununye mu nsonga y'abakozi baffe bano casual workers ab'ebina ebyenjawulo muli abasako n'abasoboli bafunenga akasente ako mu budde era enteekateeka yaabwe y'ekukola emirimu erungamizibwe mu bwangu kubanga abantu abo tubeetaaga kubanga bakola ng'ate bakuuma ekibuga kya Afrika kiyonjo. Era ndi musanyufu nti abantu batwegasseko mu bungi mu kubeera nti balongoosa ekibuga kya Ssabasajja kabaka. Ffe nga Nkumba University Kampala campus tukubiriza abantu okuba nga nabo beenyigira mu bulungi bwansi. Ssabasajja kino kyayagala ate tategedde nakumala tugamba omuntu yenna yeetaaga obuyonjo okubeerawo kwaffe buyonjo. Nkumba Kampala campus esiŋŋaanibwa wakati mu kibuga mu Kampala Central, so tetusobola kubeera mu kifo nga communities zaffe zisanga obuzibu obwo ate n'enkuba ennaku zino etonnya emyala gino gigendamu ebintu ebyo ebikwatira bisero. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.